okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabi wa TJBN TV nate nkulamusizaako mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Mukama kubanga ataakukuumye n'akuyisa mu kiro ani n'akulusa enkya ya leero ng'okyali mulamu. Ekyo nno kikulu nnyo kyakwebaliza ddala kubanga bangi oboolyawo abamu bamanyi abalala tobamanyi tebasobole kubanga bayita mu kiro tebakisomose. Gwe toli wanjawulo, toli special, naye Mukama akuleseewo lwa nsonga. N'olwekyo kisaana okumwebaza ate ne tweyongera okubanga tweyongera okumusembeza n'okutambula naye. Wasuze otya muganda wange ne mwannyinaze? Wasuze otya maama? Wasuze otya taata? Tuzze mu pulogulaamu yaffe eno ensulo ey'enkya. Nange omuweereza wa Mukama Muyinza Edison Kizza nga nviira eno Kabulengwa mu Sabbath School eya Kampala Central Church. Weewaawo Mukama ampadde omukisa omunene okubanga ngenda gabana naawe ebigambo ebikulu enkya eya leero. Naye nga tunaaba kugenda mu maaso na kyakuyiga kyaffe, ngenda kusaba tuwulirize oluyimba lwaffe olw'okutendereza n'oluvannyuma ate tukomewo mu kyokuyiga kyaffe eky'enkya eya leero. TJBN kulikayo mu kaseera ako ak'okutendereza Mukama. Nzikiriza nti obubaka obadde mu luyimba lwaffe bwogedde naawe ate era weeyongedde okubanga olina kyokakasa ti Mukama afaayo gy'oli era akwagala. Weewaawo ekyokuyiga kyaffe ekya leero nga tunaba kugenda mu maaso na kukitandika katubombeeke tusabe n'oluvannyuma tugende mu kyokuyiga kyaffe. Katusabe. Mukama Katonda waffe omutukuvu ajjudde ekisa n'okusaasira, tukwebaza olw'ekisa kyo n'okwagala kwo, tukwebaza olw'obulungi bwo ate era na byonna by'otusobozesezza Mukama okutuukako. Tukwebaza kubanga otuyisiza mu kiro otuleese enkya ya leero Mukama okuyiga ekigambo kyo. Yogera naffe tuzze bujja otuteeketeeke ate tweyongere okuba nga tuzima bujja okusikira obwakabaka bwo mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Weewaawo ekyokuyiga kyaffe ekya leero kiri ku omutwe ogugamba nti kale naakola ntya Yesu ayitibwa Kristo? Kale naakola ntya Yesu ayitibwa Kristo? Ennaku z'omwezi ziri 7 omwezi gwa 8 oba guyite August Muwakanya 2024. Yabadde naffe olunaku olw'ejjo twabuuziza ekibuuzo nti Kristo oba Balaba. Lwaleero tulina ekibuuzo ekirala nti kale naakola ntya Yesu ono ayitibwa Kristo? Weewaawo twabadde tulabidde ddala nti baalondawo okubateera Balaba. Kati ekibuuzo kya leero kigamba nti naakola ntya Yesu ayitibwa Kristo. Olunyiriri lwaffe olw'okujjukira luli mu kitabo ekya Matayo essula ya 27 olunyiriri olwa 22 nga Bayibuli egamba Piraato n'abagamba nti kale naakola ntya Yesu ayitibwa Kristo? Naakola ntya Yesu ayitibwa Kristo? Ebadde naffe omanye ekibuuzo kino gye kisimbulwa era otandise okuba nga naawe weebuuza ekiyinza okuba nga kiddako oluvannyuma lw'okusalawo okwali kukoleddwa ng'omutemu asabiddwa, omubbi, omussi, omuzzi w'emisango ginnaggomola amaze okusabibwa. Olwaleero twebuuza Yesu Kristo akolebwa ki? Piraato abuuza abantu nti akolebwa ki ono Yesu ayitibwa Kristo? Mukole ntya? Mu byaliwo mu kubonaabona kwe Piraato eyali ayogerera Yesu ye yayinga okunyumyako ne Yesu.
Yokaana awandiika emboozi eno olw'okwewuunya nti abantu baali balonzeewo Balaba y'aba ateebwa. Piraato kwe kubuuza ekibuuzo kye baayanukula mu ngeri ez'enjawulo mu buli muntu eyaliwo. Kale n'akola ntya Yesu ayitibwa Kristo? Ne leero abantu bawulira ekibuuzo kye kimu ne bakyanukula na kukkiriza era na kwewaayo, oba na buteefiirayo na bunyoomi. Mukwano gwange, muganda wange ne mwannyinaze, ebigambo ebyo nsaba obirowoozeeko. Ku lunaku lwa Monday twagambye nti osaana otwala akaseera ofumiitirize, olowooze, omanye ekyokukola ekituufu, kubanga buli lw'osirikirira n'olowooza ofuna ku magezi ag'enjawulo n'olowooza ebintu ebimu bye bali tosobola kulowoozaako. Agambye nti ekibuuzo kye kimu ekyabuzibwa ekibiina ekyo ne bakiddamu mu ngeri ez'enjawulo, buli omu buli muntu eyaliwo yakiddamu mu ngeri ey'enjawulo okusinziira nga ye bwe yali alowooza oba bwe yali ayagala. Agambye nti kye kimu kiddamu ne kibuuzibwa ffe, n'akola ntya Yesu ono ayitibwa Kristo? Okizzeemu otya ekibuuzo kino? Yegwe mukwano gwange, nawe mwannyinaze oba muganda wange, maama, taata, gwasalawo ekyokuddamu. Oyinza okukiddamu n'okukkiriza, oyinza okukiddamu n'okukkiriza era n'okwewaayo, oba n'okiddamu mu ngeri y'obuteefiirayo ey'obunyoomi. Osazeewo okuddamu mu ngeri ki? Kyonna kyonna kyozzeemu. Mukama akuwadde omukisa olwaleero okubuuzibwa n'okwanukula ekibuuzo kino nti n'akola ntya Yesu ono ayitibwa Kristo? Ekyonoono kya ngeri ki omusajja ono kye yasinga okukola? Njagala weebuzeemu, kubanga Piraato tulaba engeri gye yabuuzamu ekibuuzo, naffe twebuuza nti ye nga ye ekibuuzo kino yakyanukula atya? Kubanga yakibuuza naye ye nga ye yakyanukula atya? Era ntubuuza ekibuuzo ekirala nti yakola kyonoono kya ngeri ki? Ng'omufuzi era omukulembeze Omuruumi yali yawulira ku Yesu, ng'awulidde ku byakoze, ng'awulidde ku kuwonya kwe yali akoze, ng'awulidde ku kuyigiriza kwe yali ayigiriza, era n'awulira ku ngeri gye yali awakanyiziddwamu bannaddiini mu ngeri y'enjawulo, ng'awakanyizibwa ab'obuyinza. Oba oli awo mu kwagala okumanya n'okumussaamu ekitiibwa, yamutwalanga omu ku bayigiriza Abayudaaya abataali ba bulijjo olw'okuba yali tannamulabako, ng'amaze ebbanga ng'awulira nti omusajja ayitibwa Yesu awonya abantu, ng'amaze okuwulira nti omusajja ayitibwa Yesu ayigiriza, ng'amaze okuwulira nti omusajja ayitibwa Yesu awakanyizibwa nnyo bannaddiini n'ab'obufuzi. Ebyo byonna ng'abiwulidde, ye nga ye yali alina oboolyawo eddaala lyamutwaliramu nti ayinza okuba y'omu ku basajja bano abayigirizwa abanaddiini abatali ba bulijjo Abayudaaya abatera okuyigiriza. Yesu Munazaalesi teyali omu ku abo abalabe ba Piraato abamulwanyisa, era abajaasa balagirwa n'okuduumira omubaka wa Ruumi ono bawerekere
abakulu abanaddiini bano baali baleese Yesu okumukwata si be baamukwata, era tewaaliwo kagugumuko wadde abantu okwekalakaasa ng'ab'obuyinza Abayudaaya bwe baamugamba. Nagambye mukwano gwange nawe mwanyinaze nti w'osoma mu kigambo mu kitabo kya Luka essuula ya 22 n'eya 23 ebigambo ebyo biraba. Kituufu byogerwa kubanga abantu bano bajja eri Piraato nga bamugamba tusanze omusajja ono ng'akyamya abantu, tusanze omusajja ono ng'awabya eggwanga nga bagana n'okusasula omusolo ogwa Kayisaali, kagamba nti naye kabaka ye Kristo kabaka ow'Abayudaaya. N'agamba nti omusajja ono akyankalanya abantu abakumaakuma, naye agambye nti tewaaliwo wadde akagugumuko ku basajja bano abajja okukwata Yesu nga bawerekeddeko bannaddiini. Oboolyawo singa kyali kituufu bandibadde bakiraba mu kiseera kino, naye agambye tewaaliwo wadde ekyefaananyiriza. Kitegeeza ki? Nti Yesu Kristo byonna byonna byali bimulangirwa bwereere, kubanga tulaba nga n'abasajja bano bakiraba nga bazze okumukwata nga tewali yadde akagugumuko. Piraato abuuza ekibuuzo n'akola ntya Yesu ayitibwa Kristo? Wakati mu kwozesebwa eddakiika zaali ntono ddala owessaza okutegeera ekitiibwa, obukulu, obukkakkamu ko n'obunene bw'omusajja oyo. Mu ddakiika entono zokka ze yayogera naye, mu ddakiika entono zokka ze yatunuulira omusajja ono, mu ddakiika entono zokka ze yafuna omukisa okubaako ne byanyumya naye, yategeera nti ono omusajja si wa bulijjo. Yamanya nti omusajja ono wa kitiibwa, yamanya nti omusajja ono mukulu, yamanya nti omusajja ono mukkakkamu, era yamanya nti omusajja ono munene si wa bulijjo, kubanga ebibuuzo byamubuuzanga n'engeri gye yayanukulangamu nga yanjawulo ku bantu aba bulijjo, era nga si eyo ey'abantu aba bulijjo gye baanukulamu, n'enjogera yokka ng'eraga obuyinza, ng'eraga obukulu, eraga obunene, eraga ekitiibwa kye, ate nga mukkakkamu. Waliwo ne mukazi we, omukazi ono ayitibwa Kulawudiyo, oyamenya etteeka ery'Ekiruumi ery'obuteyingiza mu nsonga za musango nga guwulirizibwa. N'aweereza Piraato obubaka ng'amugamba nti omuntu oyo mutuukirivu tomukolako kintu n'akatono, kubanga nalumiddwa leero bingi mu kirooto ku lulwe. Omukyala we olw'okuba nti omusajja ono yali wanjawulo, naye yamenya n'erimu ku mateeka g'Abaruumi, kubanga kyali tekikkirizibwa kweyingiza mu musango gwonna nga guli mu kuwulirizibwa. Naye olw'okuba nti tugambye nti yali si muntu wa bulijjo, yali musajja wa njawulo, omukyala ono aweereza obubaka eri Piraato n'agamba nti oyo musajja mutukuvu, tomukolako kintu kyonna, kubanga nange nalumiddwa mu kirooto ku lulwe. Funa kyonna ky'okola omusajja oyo asumululwe ateebwe. Naye agambye okufa kwa Yesu ku musaalaba kwesigamako okumala akaseera ku kirooto ky'omukazi ono, naye teyawulirizibwa. Kyannaku yaleeta obubaka ng'obudde bukyali, ng'omusango tegunnaba kugenda wala, naye teyawulirizibwa wadde n'akatono. Byonna byonna byayogera buteerere, tewali n'ekimu ekyawulirizibwa wadde okuteekebwako amaanyi oba okuteekebwako essira.
Era Piraato yayagala okuwonya Yesu okufa, naye ate ekyembi kye yakola yayagala n'okusanyusa abantu. Twali tuyiga olunaku lwajjo nga twebuuza ekibuuzo, Kristo oba Balaba? Ne tugamba nti weetaaga okuyimirira nga tolina gw'olubirira kusanyusa wabula okusanyusa Katonda, n'osalawo ku lwa Yesu ku lulwo. Tewali agenda kusalyawo ku lwa Yesu. Okusalawo okwo ku lwa Yesu kukwo ng'omuntu ssekinnoomu. Kusalawo okwo ku lwa Yesu tekugenda kwesigamizibwa ku muntu, muganda wo, kitaawo, muto wo, mukulu wo, oba muzadde wo, oba mukwano gwo. Kakati Piraato ayagala okusalawo ku lwa Yesu, aleke Yesu atalina musango, naye ate ayagala okusanyusa abantu, ebintu ebitasobola kubanga bikwatagana. Buli oyagala okugatika ensonga ezo ebbiri, ogenda fundikira ng'osazeewo mu ngeri etandisaanidde. Bayibuli egamba nti tosobola kuweereza baami babiri. Osobola okubaako gw'osinza omulala n'asigala nga taweereddwa attention. Tosobola kubikola byonna, tosobola sanyusa abantu ate n'osalawo ku lwa Yesu. Olina okusalawo, kubanga ky'osalawo nsonga nkulu nnyo. Twalabye eggulo nga yakoze ensobi okugeraageranya omutemu ne Kristo. Olwaleero tulaba ensobi endala gy'akola nga yayagala okusanyusa abantu ate n'okusalawo ku lwa Kristo, nti awonye obulamu bwa Kristo aleme kufa, naye ate nga yayagala okusanyusa abantu. Muganda wange ne mwannyinaze, ensonga eyo nkulu nnyo. Ensonga eyo nkulu nnyo, yeetaaga okulowoozaako. Osoosoma mu kitabo kya Matayo sura 15:15 n'olaba ebigambo ebyo ebikulu ebiri awo. Okusinziira ku Lukka, Yesu alagibwa nga bw'atalina musango emirundi 4. Kirangirwa emirundi 4 nti omusajja ono talina musango. Okusinziira ku Matayo, Yesu alagibwa nga bw'ali omutuukirivu emirundi 2. Ye Matayo alagira ddala nti Yesu mutuukirivu, talina nsobi yonna. Tukirabye wano Matayo 27 ne Matayo 15. Tukiraba mu Lukka. Ekituufu kiri nti amazima gaali galabikira ddala, kubanga Piraato mwennyini yagamba nti omusajja ono simulabako nsonga yonna. Simulabako nsonga yonna. Nayagala okubanga yeetaasa omusango guno. Piraato yagezaako okwagala ave mu musango ogwo n'aguweerezebwa Kerode. Kyokka Kerode n'alagira Yesu akubwe emiggo. N'ekisembayo, Piraato yalemererwa oba yagaana okumalawo eggoye wakati w'obwenkanya ko n'okunyigirizibwa abantu. Era mu kunaaba mu ngalo n'awaayo Yesu akomererwe. Piraato ayagala okwebuzaabuza, agaana okusalawo, kubanga yalina obuyinza obusalawo, era yalina obuyinza obugamba nti akomererwe oba takomererwa. Naye yeebuzaabuza, yeefuula atasalawo. Omusango agusindiseko ne wa Piraato ne wa Kerode. Ye Kerode olwalaba ku Yesu n'amubuuza byamubuuza nga tamuzzeemu, nga bwe twalabye mu kyokuyiga kyaffe ekya Mande. Kerode n'alagira Yesu akubwemu emiggo n'azzibwayo wa Piraato.
Kakati Piraato yeebuzaabuza ayagala okuta Yesu, ate no anyigizibwa abantu bamusindiikiriza. Twagambye nti ayagala okusanyusa abantu. Kikafuuwe okuyaayaanira okusanyusa abantu, kubanga togenda kufunamu, togenda kuganyulwamu. Buli lw'onayaayaaniranga okusanyusa abantu ogenda kufundikira nga okoze ensobi. Nnyongera okujjukiza nti okuyimirira ku lwa Yesu oyimirira ku lulwo. Kusalawo kwo tokukola kusinziira ku bantu. Togamba nti gundi agenda kundaba, ne gundi agenda gamba nti nange nkoze wenti. Nedda. Ensonga eyo yiyo wakati wo ne Katonda wo. Piraato ayagala ogatika okusanyusa abantu, alina okusalawo ensobi ennene. Era yafundikira ng'anabye mu ngalo n'awaayo Yesu nti nze sirina musango, naye ng'ekituufu omusango yali tagulina. Yalowooza nti okunaba mu ngalo anaabyeko omusango. Yalowooza nti okunaba mu ngalo anaabyeko ensobi ye. Yalowooza nti okunaba mu ngalo kulina kye kumutaasizza. Mukwano gwange, tewali kisobola kutunaazaako butali butuukirivu bwaffe. Tewali kisobola kutunaazaako nsobi zaffe. Tewali kisobola kutunaazaako musango, kusingisibwa musango okuggyako Yesu Kristo, Piraato gwe yali awaddeyo. Ekifo ky'okusembeza Yesu Kristo yamuwaayo n'anaaba mu ngalo. Nga kitalo. Kino kyakuyiga kikulu nnyo eri nze naawe muganda wange, naawe mwannyinaze. Tuyina okukitegeera nti Yesu Kristo ali mu mikono gyaffe. Kibuuzo batugambye nti ekibuuzo kikyabuuzibwa n'olwaleero nti naakola ntya Yesu ayitibwa Kristo? Oyanukudde ki mukwano gwange, muganda wange, nawe mwannyinaze? Oyanukudde ng'abasajja bano bwe baayanukula mu ngeri zaabwe ez'enjawulo, oba oyanukudde nti Yesu ateebwe? Yesu ye kabaka wange. Sajja batuuka n'okugamba nti ffe tulina kabaka yenna okuggyako Kayisaali. Twalabye eggulo tibaali batuuse mu mbeera eyo embi. Baali batuuse mu mbeera eyo nga ekibi kibasingira ekirungi. Mukwano gwange, nawe mwannyinaze, Kerode nga maze okunaba mu ngalo awaddeyo Yesu akomererwe. Njagala owulirize Piraato ebyamuviiramu. Ekyono kya Piraato ekyali ekibi ennyo tekyali mu ekyo kye yakola, naye mu ekyo ky'ataakola. Si butasumulula Yesu ng'ategedde bw'atalina musango olw'okutya okufiirwa ekifo kye, newankubadde yagamba nti laba omuntu oyo ekiyinza okutegeeza omuntu atuukiridde Yesu teyamutwala ng'omulokozi we. Kibuuzo kiri nti naawe Yesu onoomukola otya? Onookola otya Yesu leero? Onookola otya Yesu leero? Ky'onooyanukula kikulu nnyo. Muganda nga ne mwannyinaze, Piraato ensobi ennene gye yali alina si eyo gye yakola, naye ensobi gye yali alina kyeyo ky'ataakola, ekiriwa eky'okwetwalira Yesu n'asalawo atwale ettutumu, atwale okusigaza omulimu gwe, atwale ekitiibwa mu bantu, atwale ebirala byonna nga wayinza okubimenya,
menya ekindeke ki omanyi kyoyagala okutwala ekikuleseza Yesu. Naawe onookola otya Yesu leero? Ogenda kumutwala oba naawe ogenda kumwegaana? Nsaba Mukama akuwa omukisa ng'olowooza ku bigambo ebyo, kubanga kyoddamu olwaleero kikulu mu nsonga eyo. Katuyombe tusabe. Mukama Katonda waffe, tukwebaza olw'ekisa kyo n'okwagala kwo. Olw'okwagala kwo okungi otuleseewo n'otuwa omukisa guno oguyiga ekyokuyiga ekyaleero. Tuyambe Yesu Kristo tumwetwalire, tuleme okufuuka ng'abasajja abo wamu ne Piraato. Mukisa munene gye tuli okusalawo okutwala Yesu kusinga okutwala ebirala byonna. Beera naffe tuzze bujja, otuwe amaanyi tusobose okukola kyoyagala. Olunaku leero tukulembere, otuwe omukisa gwo mu byonna gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Mukama akuwe omukisa, beera bulungi, kwagaliza olunaku olulungi. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.